Eryandibadde essanyu eri abawagizi ba Arsenal Masaka ekiro ekyakeesezza olwaleero oluvannyuma lw'okuwangula Manchester United ate bali mu nnaku olw'omukuumi okubakubamu amasasi. Bino byabadde ku kizimbe kya Uganda Cares Building mu tawuni y'e Lukaya. Omukuumi w'ekitongole Kigaadi World Security Agency Richard Okecho bwe yavudde mu mbeera n'asindirira abawagizi ba Arsenal amasasi okukkakkana nga John Ssenyonga amusse. Omulala Lawrence Mugejera yaddosiddwa mu ddwaliro e Masaka okufuna obujjanjabi ng'ateereddwa ku mukka gwa oxygen. Ono agezezzaako okutunnyonnyola ebyabaddewo atuuke n'okkubwa essasi ye lyagamba nti teyasoose kulitegeera. Banne batubuulidde nti Arsenal lwateebye ggoolo ey'okubiri bano ne bajjako amasannyalaze ng'ekyazzeeko gaabadde masasi. Arsenal yakubye ggoolo ey'okubiri abawagizi ne basanyuka nnyo. Omu ku bakulira ekizimbe ekyo n'ajjako amasannyalaze, kiteebezo yaggyeko amasannyalaze abalina ddiiru zaabwe nga tetumanyi nsonga ki yagaggyeko. Omusirikale n'ava eri wabweru eri yadde akuuma n'ajja n'akuba abantu babiri amasasi. N'okutuusa kati bakyebuuza ekyaviiriddeko omukuumi okubakubamu amasasi. Kubamu ku bakyali emigera awo n'agamba ayagala obulamu iteero, ayagala okufa lemerayo. Tetuma kigendererwa ki, oba yabadde mutume oba kyabadde ki. Banyiivu eri bannannyini kifo mwe babadde balabira omupiira abatannaba kuvaayo okubakwatizaako kyokka nga bakubiddwa amasasi babadde bawagizi baabwe. Tewali yavudde wadde otusaasira kabe nannyini kifo twalabidde omupiira ate ngo nabadde kasitoma kuva ku bya mmere mupiira byonna nga wabikolera. Ne bandivudde ne batulaga nabo nti bakola ki, kasitoma waabwe ali mu mbeera bweti bavudde ne bafunako kye batulala naye tewali wadde. Kati bano n'abooluganda lw'abantu abakubiddwa amasasi baagala poliisi eyigga omukuumi eyakoze kino mu kiseera kino aliira ku nsiko akwatibwe annyonnyole. Ne kampuni yennyini era ng'ekyo kyennyini ekifumunya badde alabira omupiira nsuubire nti obuvunaanyizibwa bwako kibakakaddako okuba nga omwana eyabakubye amasasi bamunoonya ne bamukwata. Ate abalala babadde bannannyini bibanda amagezi okukwatagananga n'ab'ebyokwerinda naddala ng'eriyo omupiira omunene ogugenda okuzannyibwa. Ab'ebibanda eby'enjawulo emipiira nga gino Arsenal ne Man U bandibadde bankiriza nnyo okulaba nga balondola security yaabwe okwewala embeera ng'eri okutuusibwa ku bannayuganda kubanga twagala mirembe. Omwogezi wa poliisi mu Masaka Twaha Kasirye ategeezezza nga poliisi bwetandise okunoonya omukuumi eyakoze kino ko n'omulala eyasoose okuggyako amasannyalaze g'ekizimbe kino. Omukuumi ono kigambibwa ekimuviiriddeko okukola ekyo omwami omu amanyiddwa nga Banda yagenze maaso n'abeera nga ajjako amasannyalaze oluvannyuma lw'okuba nti kigambibwa yanyiiziddwa abawagizi ba Arsenal oluvannyuma lw'okuba nga bakubye maani bwe batyo baasanyuse nnyo ne bafuuwa zivuvuzera. Kigambibwa n'ava mu mbeera bwatuuka okuggyako amasannyalaze era kigambibwa n'alagira n'omukuumi w'ekitongole kino Okecho Richard okubeera nga asirisa abantu bano. Poliisi erabudde abawagizi b'emipiira bulijjo okusanyuka n'obwegendereza naddala nga ttiimu zaabwe ziwangudde obutamalaako balala mirembe. Tulabula abawagizi b'emipiira gino okusanyuka n'obwegendereza kubanga bwe badde bateebye ggoolo ey'okubiri bwe bati babeera nga basitukira waggulu ne bafuuwa zivuvuzera zisuubirwa nti zaamazeeko abalala emirembe. Abawagizi b'omupiira naddala ttiimu za Bungereza okuli Arsenal ne Manchester bamaze ebbanga nga tebali makambugu era buli ttiimu zaabwe lwe zikwatagana babeera mu lutalo lwa bigambo ng'abamu batuuka n'okuva mu mbeera ne batuusa ku bannaabwe obuvune.